Munnaffe awuliriza, nkulamusizza nate ne nkwaniriza mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tuli mu kitabo kyaffe ensi gye twafiirwa. Nabagamba nga tukitandika ekitabo kino nti kyo kyanjawulomukko ku bitabo ebirala eby'engero. Kino kyo kyanjawuloko ku bitabo bye tuze nga tusoma. Naye kansuubire nti munnange gwakigoberedde tekikukoze bubi. Kitabo kino kiwandiikiddwa ku musingi gwa kwefumiitiriza ku ebyo bye twolekera, ku ebyo bye tulimu, ku ebyo bye twayitamu, kw'ossa n'ebyo wattu bye twawulirako, nga twefumiitiriza, tugeraageranya. Wa we tutambudde obulungi twewa akabonero, wa we tulagayizzaamu we twetaaga okutereeza. Gwe mulamu ekitabo kino kwe kyawandiikibwa. Era nabasaba nti bw'obaako ne ky'owulira nga gwe bw'otyo si bw'okiraba, osobola otuweereza akamesegi n'ogamba nti okusinziira ku ekino bweki ne bwekiti, nze ndowooza ensonga eri bweti ne bweti, oba n'okkaatiriza. Kubanga nabagamba tulina enteekateeka ewandiika ekitabo ekirala nga bannamukutu, si weewaawo tenno nga tujja kukiwandiika oba n'abayigga buyizzi. Munzikirize nneme kubonoonera biseera, batwale mu kitundu kyaffe ekyaleero, naye ng'okujjukizaako omulundi oguwedde twali wansi w'omutwe enkulaakulana. Bingi bye twalabiramu, bingi bye twalabiramu wansi w'omutwe ogwo, ebisanyusa n'ebyennyamiza twabirabira wansi w'omutwe ogwo. Olwaleero nzize n'omutwe omulala, obulamu. Mukulu nnyo, mukulu ddala. Nkwagaliza okuwuliriza obulungi. Mu biro biri weewaawo amalwaliro gaali matono nnyo, naye ate mwattu abantu baawangaalanga ne batuuka n'okuwalulirwa ku buliba. Wabula kati bw'oweza emyaka 60 oba osaana kwesunako. Ekituufu kati ebirwadde bituyigganya bingi, ate ng'ebimu ffe tubyeyitira mu butamanya oba mu kwesiriwaza. Munsonyiwe. Luli omuntu yalundanga enkoko okumala omwaka ogw'okusoba n'alyoka agirya ng'ekakase bulungi era ng'ejjudde ebirungo eby'omugaso Mukama bye yayagala ebeeremu. Naye kati zirundibwa okumala omwezi gumu gwokka, n'osanga omuntu nga yeenyumiriza mu tekinologiya oyo akuze era akuze enkoko mu bwangu bw'atyo, nga yeerabidde nti ekikula amangu wattu n'okufa kifa mangu. Nnyinza okuba nga sirina bukugu bw'amaanyi ku kino, naye tosobola kummatiza ne bwondeetera bakabona ba Katonda nti enkoko ekulidde mu mwezi ogumu gwokka ddala terina bulabe eri oyo aba agiridde. Ekyo kankirekaawo, abansingako obukugu balikittaanya be bali babasiimye. Ku mulembe guno okusanga omuntu awezezza emyaka 3 naye ng'amaaso ge galaba bulungi era nga n'amatu gawulira bulungi osiitaana, kuba ebigasoomooza byasukka obungi. Byonna ebyo bizzeewo lwa guno omulembe gulowooza nti gukula. Amasimu, TV, kompyuta, amataala agakira ku masannyalaze, ag'ebidduka kw'ossa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Amazima bikoze omulimu munene nnyo mu kwonoona amaaso gaffe. Luli munnange waliwo obutaala obweyambisanga amafuta mpozi n'emisubbaawa, ng'ekitangaala kyabyo ekya kyenvuyenvu okwefaanaanyirizaako omusana gw'enjuba nga tekisobola kutta muntu maaso. Kyova olaba wasanganga omukadde wa myaka 80 naye ng'akyasobola okuluka omukeeka oba ekibbo. Ebyo byonna byafiira mu nsi gye twafiirwa.
kati omuntu akuyitako awo n'omutunuulira naye nga tomulaba. Tulabye osanga n'obwana mu masomero ga primary nga bwambadde gaalumaaso era nga ze zibuyambako okulaba, ng'era nze nnyinza okwenyumiririza mu nsi eno. Mu ngeri ey'enjawulo kanjogere ku mataala g'ebidduka. Simanyi oba tulina kusaba babikola ne bakyusaamu oba ba buyinza ne baweera amataala ago agaako ekyeru, waakiri ne wasigalawo ago agaako ekya kyenvuyenvu, ate nga nago gakendeezeddwa. Kuba amazima omuntu akukubamu amataala n'oba nga tokyalina kyonna ky'oyinza kulaba, okuggyako okuteebereza gy'odda. Ate bwe kisangibwa nga naawe ge gamu agali ku kidduka kyo, bwe mugeekubamu gubula asala. Ekyo nno tekikoma bukomi ku kyakutta maaso, neera kizadde n'obubenje bungi nnyo. Abantu abawangaalira mu bibuga abo bali mu nnaku etayogerekeka olw'amatu gaabwe okutulugunyizibwa buli ddakiika, anti ebireekana tebiggwaayo. Ono aba akyalanga eddagala eritta ebyenje, ate n'owulira aleekaanya ebizindaalo ng'alanga ekivulu ky'ennyimba, wamma n'olaba ejjano. Musajja wattu oba mukazi wattu ne bw'aba nnyuse n'adda awaka, amatu gasigala gamuwuuma olw'ebyo ebimuleekaanidde olunaku lwonna, bikwasa ku ttama. Oba mu kibuga ng'otambula, ogumotoka ogukuvaako emabega ne gunyaanyaagiza eŋŋombe erisigula nkonge, wamma n'owulira ng'omutima gukubuukamu. Ekyo nno kya bulabe eri obulamu bw'omuntu, era bw'otaba mulamu nnyo kiyinza okukuviirako n'okuzirika. Bw'otuula ne weebuuza omugaso gw'eŋŋombe ezireekaana ennyo zityo, amazima gukubula. Kuba bwe kiba ng'omuntu gw'ogikubira oba omuliraanye era nga gw'otegeeza akuviire, lwaki eŋŋombe eyo kigyetaagisa okuleekaana okumalako ekyalo kyonna? Mwe muliyita swaga nga mwerabidde nti obulamu bwa bannammwe bwe muteeka mu katyabaga. Ekyo nno kiviiriddeko abaana bangi okukula nga tebaliimu mwoyo, buli kaseera baba bagugumuka bambi, ne bagugumuka ng'engabi ewulira agisaggula, ate abalala ne kibaviirako okufuuka baalumira mwoyo ng'emitima gy'abaabulira dda. Oli ayinza okuŋŋamba nti obuzito bw'eŋŋombe bukumanyisa ekika ky'ekidduka ekigikuba, ate nga ddala kituufu. Ne nange kambuuze, obunene bw'omumwa bwe buzito bw'eddoboozi eriva mu nnyini gwo? Kubeera tulaba pikipiki nnyingi ng'eŋŋombe zaazo nzito okusinga ey'emmotoka. Si weewaawo? Nze nno ndowooza bwe tuba twagala okwawula ebidduka nga tubyawulira ku ŋŋombe, envuga y'eŋŋombe ezo yeeba ekyusibwa, nga bw'osobola okwawula akagombe ka ambyulensi ku kooyo atunda ice cream, naye bifune obwabyo obusaamusaamu okusinga okutumalangamu emitima. Mpozi bwe wabaawo ensonga enneekusifu mu ŋŋombe ezo, abakugu banaatutegeeza. Nze nange ndi munaku waazo munnange. Eky'eŋŋombe nga nkitaddeko ku bbali, waliwo n'ebidduka ebirala ebigenda bibaluka, era bw'oba tokirabye oyinza okulowooza nti oba bbomu yeebaluse. Amateeka gatugamba nti ddembe lyo, era nti ddembe lyo kwe kukola ekyo ky'oyagala kasita kiba nga tekikosa balala. Ddala abavuga ebidduka ebyo ebigenda bibaluka lyandibadde ddembe lyammwe, naye obuzibu nti bangi be mukosa. Abantu obulamu balina bwakukwatizaako nsigo, buli ekibakanga kibaleka bafumbya miyagi, anti ebiseera ebisinga buli omutima lwe gudduka okusinga ku ngeri gye guteekwa okuddukamu olw'omusaayi omungi oguweerezebwa, wabaawo akasuwa oba obusuwa obwabika, ate nga tebuzzibwawo. Kale nsaba tweddeko. Ku mulembe guno abantu bangi bwe kituuka ku nsonga y'okussa, tusisaako ekituli ky'ennyindo kimu olw'ekirala ne kiba kizibikivu,
era kizibu okusanga omuntu ng'ebituli by'ennyindo zonna bifulumya omukka kussa n'okuguyingiza mu kaseera ke kamu obulungi. Ate mwattu nga si mulwadde wa ssenyiga oba kiva ku ki? Abaabisoma banaatutegeeza bwe bataatulimbe. Kyokka ggwe ng'ossa bulungi weesiimye mukayisi. Ensangi zino buli gw'olaba akankana ddala ng'eyalwala endwadde y'obuko. Si baana, si bavubuka, ffenna tukankana naddala engalo. Waliwo enkankana ey'obuntu, eyo si gye njogerako, wabula njogera ku mutendera oguyisaawo nga nawe weekwatirwa ekisa. Bwe tannaba kufuna kyentegeeza, kwata ekintu ekiwewuka okugeza ng'olupapula okiwanirire mu bbanga weetegereza engeri gye kikankanamu. Ekyo nno tekitegeeza nti empewo ye nnyingi oba nti otidde nnyo, wabula kitegeeza nti omubiri gwe teguli mu mbeera nnungi. Ekireeta kino si kyekakasa oba butakola dduyiro ng'ate tuwaayiriza eki. Naye kansuubire nti tekiva ku ddagala lino lye tukozesa okuvumula n'okwegema endwadde. Kale lowooza omuntu okunywa eddagala erivumula obutwa naye ng'ate bwe obutwa tonnabunywako. Ekyo si kyongerako. Bajjajjaffe bo baasinyisanga bisiiriiza mpozi n'obuti bw'obuyuukiyuuki oba emirandira gy'ebiroowa ate ng'abamu tebasenyezaako ddala. Ekyo nno kifaanana ng'ekyali ekikyamu naye ate ku ludda olulala kamba esiimise kuba amannyo gaabwe baawangaalanga nago. Ffe kati abeewaana okusenya ku makya n'akawungeezi ate ebibuno byaffe temukyali mannyo. Ogenda okuweza emyaka nga 3 nga wafuuka wa lubungu nga mukama osigazzaamu amannyo tewali. Nze awo wembuuliza okubeera n'amannyo 10 mu kamwa nga meeru wabula nga tegasobola kugaaya, n'okuba n'amannyo gonna nga gaddugala naye nga gakola omulimu gwagwo, ddala kiriwo ekisinga? Katonda teyatuwa mannyo gakole ng'ebimuli, wabula yagatuwa n'omugaso omukulu gwa kulya. Bw'obaayo omulala era munaagumbuulira. Naye ffe tulowooza era ne tulowoozezza nnyo ku kugakuuma nga ganyuma okututunuulira, naye ne twerabira omulimu gwagwo omukulu. Embwa erundibwa awaka n'omulimu omukulu nga gwa kukuumawo. Naye singa eby'okukuumawo ebivaako nedda mu kugoba emmese, sirowooza nti eba ekyalina omugaso. So singa esigala ekola omulimu gwayo ogw'okugoba ababbi wabula n'egattako n'ogw'okugoba emmese, olwo ate eba ya mugaso nnyo era esiimibwa. Kikyentegeeza amannyo bwe gaba mayonjo nga gasanyusa okulaba wabula ng'era gasobola okugaaya obulungi, ekyo kiba kirungi nnyo nnyini ddala. Naye okuba amayonjo wabula nga tegasobola kugaaya, nga tegakuganya kulya kiwoomerera oba ekinnyoboga, amazima kisingako obe n'amakyafu naye nga gasobola okukola omulimu gwago. Anti n'enjogera egamba ofunda n'omubi ng'azaala. Abatukolera eddagala lye batenda okuwonya endwadde z'amannyo, ze ndowooza nga nazo bazirinamu omukono, banansonyiwa bwe mba mbalebudde. Naye ate mwattu bennyini abo be bamu abatukolera n'amannyo amazungu. Olwo eddagala erigawonya lye bakola lyo ne libeera ku bbeeyi ya wansi, ate amannyo ge batunda go ne gaba ga buseere. Wembuuliza ku byombi ebyo kiriwa kye basinga okwagala okutunda? Bwe gaba amannyo ag'ebbeeyi nga nze bwe ndowooza kuba awo babakola amagoba mangi. Olowooza bayinza okwagala amannyo gaffe gawone? Bwe banga olowooza nti kisoboka, olwo amannyo ge bakoze bagaguzaani? Nakyo kyebuuze. Mpozi bagamba nti kalya bugalula ng'olubuto lw'emmandwa, anti yeenoga eddagala eriroga ate n'erivumula. Olumbe lw'amannyo lwatujjirira ne bye tulya tebikyatuwoomera. Tulabye ebidduka ebikoleddwa bikoze omulimu gwa ttendo okutwanguyiza eby'entambula. Kati okuva mu kitundu ekimu okudda mu kirala n'atemya alwawo.
ababitukoledde kambeebaze n'ate ffe be babikoledde twesaasire ng'oggyeko okutwanguya okututuusa gye tugenda era bitwanguya n'okututuusa emagombe. Weewaawo Katonda yatugerera entuuko nti gwe gundi oli wangaala emyaka bwe giti, naye ku mulembe guno n'entuuko za Katonda tizikyatuukirira. Abamu tufa tetunnatuuka ku kiseera kye yatwagaliza olw'endwadde ffe ze twetondera kw'ossa n'obubenje obuva ku bidduka. Mu nsi eri gye twafiirwa eŋŋendo ezisinga zaabanga za bigere, ng'akabenje omuntu k'ayinza okufuna kakwekoona ekigere olwala ne luvaamu, nga n'akagaali kizibu okukuba omuntu n'afa mpozi okunuubuka obunuubusi. Kati tulina ppiki, emmotoka n'ebirala. Ku bubenje obungi obugwawo ensangi zino abantu abasoba mu 100 babuggyamu ebinoobule. Bino ebyakula ne biwola ate abandi ne baggyamu obulema obutabawonako okutuuka lwe bava mu nsi. Wabula ekyennyamiza nti ate abasoba mu 30 bo bafiirawo mbulaga buli lunaku, ng'ekibatta si kawaali nedda, naye mpozzi obubenje obuva ku bidduka ebyo. Eyo ensi eyasikira gye twafiirwa, era bannange abadde beebuuza ebitugaana okuwangaala. Ekibuuzo nkizzeemu era ndowooza nti awo mutegedde. Ampuliriza omulungi, kkiriza olwaleero wansi w'omutwe obulamu ekitundu kyaffe nkiwumbireko wano. Kkiriza nkibikkireko wano. We nnaatandikira omulundi ogujja mbaagaliza akaseera akalungi, mubeere bulungi. Mweraba.